akatambi k'omuyizi ow'emyaka 16 ng'ali n'omusomesa katabudde abannansi b'eggwanga erya Zimbabwe. Lwaki? Abantu bagamba mbu tica ono ekikola kye yakoze okukozesa omwana omuto ow'emyaka 16 okusinziira mu katambi akalabisiddwako mbu tica ono asaana at least avunaanizibwe. Wabula ebisinza okunyumira we wano be bantu okuva ne bagamba naye mwe abagamba mbu tica avunaanibwe akatambi mwakalabye nga kibagezaako okugamba kiri nti omusomesa yabadde alaajana mu munazonyiwa okuseka mbu omusomesa yasinze okulaajana mu katambi kano akali mukubeera nga katambuzibwa. However ate mugamba omusomesa yabavunaanizibwa nedda. Mwe abantu abagamba omusomesa avunaanibwe ye omwana mwalabye engeri gye yakulamu tetuganye omwana wa myaka 16 mwana wa senior 2 naye mwalabye engeri gye yakulamu, mwalabye engeri omusomesa gye yalaajanyemu, mwalabye engeri ekyuma gye yabadde akivuga. Bannange mubeere benkanya n'omusomesa naye asaana justice kati nange ndi confused okusinzira katambi bagamba mbu awodda abantu basaasira omusomesa nga baga bambi omusomesa bambi kyokka ate abantu bagamba omusomesa odde otya ku mwana wa senior 2 myaka 16 n'omukozesa ogwo guba musango ovuki kituufu naye mbu n'omwana baida omuvubuka gwe twogerako yo omusomesa ye mukyala omuvubuka ye student nera ye mwana naye singa kibadde vice versa mukama katonda wange singa kibadde nti omusomesa ye musajja omuyizi y'emyaka 16 ye muwala awandirabye omugambo we gutokomoka naye saa zinene abamu bakifudde na laughing matter kwegamba laughing stock. Abantu bagamba ye mwalabye omuyizi kye yakoze omusomesa. Yes, omuyizi wa myaka 16 naye omusomesa endajana gye yabadde alaajana muganda wange n'omusomesa naye asaana bwenkanya. Kati kummwe abalabye akatambi nkimanyi mwakalabye kummwe abalabye akatambi ani alina obeera ng'afuna justice omusomesa gwe babeera banoonyeza justice owaayi naye yabadde ku kibambulira yabadde ku kyokya oba omuyizi gwe baba wa justice owaayi sinza katambi nze nala kozesa akalabi tewaliwo